Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye bannaye abalungi abatulaba tuyingiddewo nga bwe mutulaba bwe tuli ku parking nga tuli wano wennyini ku Siteere Najja Nankumbi. Yes, that is the current location. Abamanyiwo mumanyiwo mufuna akatebe mutule mukalire tuleese surprise eri abamu bamuyita mami oba Nazaala. So bagenda tubuulira details about the surprise. Ye lwaki bakikoze bawo batutegekera parking tusobole okuba nga tupaakinga tufudde tumanyi program gye baakoze. So naye nga mikwano abatulaba ate bwentyo kambajjukize nti Posh Fashions and Bridal bali awo ku Madinisa ye mukwano gwe neetaaze gomesi eza material oba oyagala gula ziwedde otunga oba oyagula material oba oyagala bridal oba oyakupangisa weeziri. Tebakoona awo gye baleko ddiya. Kiri kitya? Kati bombuulira. Waliwo gwe katufe tugende tukikole. Kati kankoche ekyo. Tetugenda Mkoledde kino. Ejja waba. Kale. Gambe. Family eyo. Mkoledde ka surprise ako. Family? Okay, Ono happy sister birthday mama from Nviri family. Nviri family kati ono sister we abadde atutereereza kati ani tagenda ye kujja taliyo sister we taliyo taliyo kati gona ajja ku on her behalf tugenda kukubira kwa tungamugamba asuubirani anze nongen tansuubira talina nakyamanyi anti wabatakuzane bamugamba anti wabatakusuubira then era katumugamba osuubira kisi kyampaka okubanga akusuubira kuba era surprise kwe kubanga omuntu tagisuubira. Yes, so katugende tumugamba happy birthday yani gwalowooza akimukoledde then awo tukubire naawe ojje. Yes, kale katumutuukeko munda mwennyini omwe tubuuzaani tubuuze jjajja yaskeke kale gye baleko sweet kale katugende ewa jjajja kale katuyingire wanne tubuuza jjajja bamumanyi eno okuli ebimuli kale ndoza banamutufulumiza kuba lumu tuba twagala bweru munda waba wazikivu alina okuba amazina kati togenda kujja gwe kulabika akoze surprise ate ogenzeeyo kyeŋŋamba anti gwakoze surprise si gwatutwala naye abali munda banaasobola omutufulumiza kuba munda waba wazikivu nga tetulina light aliyo kale katugende baani abatuuse baani aba surprise gwe mugambye bale manyi ate gwe tusurprise nga gwe mugambye nti aba surprise batuuse kale mba mmanyi omujjo muhandolinga bane nga tutuuka ewa jjajja bajjukiza nti Hypex Studios bali Lusabala Road awo Najja Nankumbi nga Cobbins Motel be bakafulu b'okkuba ebifaananyi eby'omulembe era nga bambi beekwate gwe wenna alina omukolo gw'oteekateeka ku Hypex Studios kwe tutava bali ku 0789 343802 oba ku 0754 19 2434 ewano. Abeno
Abeeno tugende manju sibalaba eno siina gwendabayo bane mutulingizayo muddayo feka tujje eno kuba tubayita tetubalaba tuyise wanje kale sweet naffe basanga batukenderezeeko oba radio baki tuyingire okay ya mukwano naffe basanga Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Namubiru, have a seat and be comfortable. Bane tulete surprise ya Jaja. Yes, it's her birthday. Nazala omulungi bino byafuna naffe tusanyusa okusanga eno gye ngenda okubisa eradde nnyabo bulungi sibyotano nnyabo bannaaye happy birthday tuli wano okwagaliza amazaalibwa amalungi era ebirabo bino bye tukuleetedde waliwo eyatutumye obikuleetera gwani ng'osuubira gweyogerayo omu londayo omu ogamba like ono gwe gw'osuubira. Ninayo ankonviiri. Olinayo ankonviiri. Ninayo anti Nakalembe. Ninayo anti Christine. Awo no jjajja akyali ku muntu omu. Ne anti Christine nani omulala? Ebo bensuubira. Asuubira ankonviiri Nakalembe ne anti Christine. Anti Christine nakyeyune ali luddawa anti Christine nakyeyune ali luddawa ali wano ewaka Daliwo. Amerika. Okay. Je baleko mukwano. Je baleko mukwano. Kale. Jajja surprise asuubira ankonviiri anti Christine. Omulala. Nakalembe. Nakalembe tebaliiwo. Ani akoze surprise? Mwami Nviiri.
ne mukyala we. Mwami Nviiri ne mukyala we. Ha family ya Mwami Nviiri. Okay. Kono kyekuva ku Mugambe family ya Mwami Nviiri. Happy birthday mama from Nviiri family. Kino kikye kimuli. Kale. Ne mujje muyimbire mukadde happy birthday. Naye bannaye jangu mukwano. Neera mumuyimbire muko happy birthday. Tumuyimbire jjajja tumuyimbire happy birthday. Aliwa Angel. Happy birthday. Jangu anti otuule wano kunsi. Nkusookera. Amazaalibwa amalungi. Nenyenye. Tubalekesibwa Mukama kutuusa. Amina. Wow. That's good. Mukama mulungi ate nga okyagendera ddala. Zamanya ekindi mundu omu. Okyagendera ddala. Mujje muyimbire jjajja. Yes. Bajje bamuyimbira happy birthday. Tumuwe obubaka. Tumuyimbire, tumuwe obugambo obulungi. Tutandike. Happy birthday dear Jaja. Happy birthday dear Jaja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jaja. Come. Happy birthday dear Jaja. Happy birthday dear Jaja. Jaja mzinire. To you. Happy birthday. Happy birthday dear Jaja. Oh bannange bakwagala nnyo. Era bakusabira obulamu Mukama akwongere gwe wakanye embuto genda sukka waawo n'ekikumi tugenda kituuka. Anti kati sigwe Katonda gwe lwaki ogambye mbu gwe ekikuli mu mutima okimanyi? Mutima. Ekikuli munda. Sigwe Katonda. Goyinza oba okimanyi naye ne Katonda alina enteekateeka ze. Tukkiriza ogenda giweza gikoone. Ng'okyaliwo nga bakucelebratinga nga bakulaga omukwano bakululire kaliba. Yes. Okyali wuuno okyali mbooko. Temwamugambye kyakyali mbooko. Nange bansobedde wenoonyirira oti kasikini. Yes. Jjajja bamuwe obubaka bannaye buli alina obugambo bwe kantandikire ddala naawe yasoose okwogera omuwe birthday wishes. Yes. Maama tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Mukama yeebale gakutuusaako. Tusaba akwe byonna by'okisinga okwagala akutukuumire paka. Okay, tweyanzize ebigambo bya jjajja. Kati kampeereze eno. Ndobozifu. Jjajja tukwagala nnyo. Happy birthday. Mukama yeebale kutukuumira nakuwangaaza yeebale tulabirira. Tukwagala nnyo. Happy birthday. You tell Jaja happy birthday. Mugambe happy birthday Jaja. You tell her. You come. Mugambe happy birthday Jaja. Mugambe. Happy birthday. Wow. Mama wange omulungi. Mukama mwebaza olw'okuba nti akukuumye n'akutuwa emyaka gino gyonna. We are so grateful. Mukama tetulina kye tumubanja wabula okwongera okumusaba akukuume emyaka mingi nnyo kafukunya. Ffe tulaba n'ab'emyaka 12, 13.
gy'emyaka gye tukwagaliza tusigale nga tukulabako. Mukama ayongere okukuuma era tukuyozaayoza okutuuka ku lunaku lwa leero ng'oli mulamu era nga weeyagala. Omukama mulungi. Angelo come. Jango dead. Angelo come. Happy birthday, Jaja. Come this side. Happy birthday, Jaja. Tukwagaliza emyaka emirungi. Wow. Oyongere okukula naffe tukule ng'okyali mulamu. Kituufu nnyo. Waliyo omulala? Ajje. Ani asigadde? Muyite. Mugambe my name is Hikima. Mugambe nkwagala nnyo Jajja. Nkwagala nnyo Jajja. Thank you. Hikima bana yalina dress ennungi nze agenda jimpa. Daudi aliwa yekwese. Jajja munnange tubadde eyo nga bakutegekera surprise nga bagamba nti nga bakulowoozaako ffe baatukubira tukola ku TV ne batugamba ku lunaku luno nze amannya gange yenze Nakawombe Shifa Hope. Nakawombe Shifa Hope ge mannya gange. Yes, tera tuba mu mirimu gino gy'okukyalira abantu abakola ebirungi abazira baffe ne tuba surprisinga. Kati nange nali awo ng'akasimu kajja nga baŋŋa nti olunaku olwaleero tulina okukukyalirako tukusiime mb'oli muzira waabwe. Tulina okucelebratinga byebigere bino munnange era bakwagala nnyo. Ebbanga lyonna beerawo ng'okimanyi nti bakusiima ebirungi byo byonna. Basaba kimu Mukama akwongere. Era nesiimye nnyo, nsanyuse nnyo. Beebale nnyo, beebale ddala okundowoozaako. Beebagaliza emirimu emirungi. Babone essente. Emyaka emirala egijja. Bakole bwe bati. Amiina. Siimidde ddala. Amiina. Kale tugenda kusala keeke. Sikyo? Yes, tugenda kusala keeke ya Jajja omugole waffe bebi w'olunaku. Tuteeke wano. Yes, ogenda tuteeka wano but weeyo akambe n'ekibiriiti. Hikima agenda lya keeke. Onalya keeke? Hikima? Onalya keeke? Wow. Amazaalibwa amalungi maama stroke Jajja. N'essowaani. Ayagala akasala ebinene. So ekimuli kino bakidizayiningisiza ssente. Yes, nti ekyo kiri special. Kyamulisa ssente mu kifo ky'ebikoola. Munnange kyatuukawoko e Masaka eyo nga tutwala ekimuli. Kati oli yalowooza nti zino ssente just tutaddemu bu decoration ng'akwata ekimuli akisuula mu lusuku. Abaatutuma bali Bungereza bambuuza Shifa mukadde nti tewamuwa ssente ye tazirabangako. Nga mbagamba bannaye mu vidiyo nga mbagamba mwetegereze ssente ziizo ku kimuli ng'akikutte. Teyaddayo mu lusuku anoonye ebimuli byavunda dda. Naye nga ssente nnamu kubanga tezaatobaye tuzisabika munda mu buki. Tewaliyo ba. Naye maama n'okisuula eno. Ate yakusange waakutegeera atya nti kikyo. Naye aba afunye surprise. Era nze omuntu munnyonnyola nti ekimuli kino muneezo zoolaba ssente ate za ddala. Omubambi omukyala ekimuli ye yeesuuli. Kale yabitereka ne biyonda alaba bijja vunda byonooneka biri fresh naga. Musuuleyo. Yasooka n'akireka awo ebbanga banna. So, kati surprise katusale cake. Just 5 minutes.
5 minutes zokka. Ndi kukola surprise ne kamaliza 5 minutes. Okay. Kansembeze wano. Bakwagala nnyo. Come. Bamuyite. Wow. Era. Agambye yes. Mazaalibwa amalungi maama. Kwata akambe tusale. 3, 2, 1, 0. No. Jalo natazze yono gwe bayisa natajja oyo. Ono yatazze ono. Genda wammo kwako tandikira awo naawe wamma kwata. Okay, kale katusale keeke wano. Sala. Abantu balye ku keeke. Hello, my love. How are you? Kagenze maaso. Ogenda lya cake. Okay, you eat. Pick one. Yes, that one. Yes. Wow, thank you. Wow, thank you. Is it sweet? Yes. The cake and yako kati. Bwe kati. Neyanza. Umugole nno oyali dolooza. Ngole tujjako obucu. Tumugirako obucu. Tujjako obucu mwana omuto tabulya baby. Thank you. Nange nabanga tekima wow. Jajja notamugamba happy birthday. Nadduka ne kumacha. Kumacha nedda ne kati biddemu TV teyabaddewo kati weeri. Muddemu. Happy birthday. Kwata sowani. Nyenjo. Baba aliwa. Babalo. Nange nteekamu n'omugole. Ekimuli kyaffe. Kati kyayagala na mulala kikwateko. Owakitegedde ekikirimu kati tokijajana. Nange kanekubiseko ekifaananyi ku kimuli kyo. Kali bannange jajja katukusiibule twagaliza emirembe n'essanyu ne famire nga tujaganya tudeke gye tugimalewo keke tulidde balina sente tulabe tujagane ku sente awo sente zaawula bannange mwebale Mukama akuume ne famire yo yonna n'abantu bo musigaze omukwano ogwo obulamu n'eddembe Mukama abaseeko favor. Abantu bana abatukubidde ku ssimu ne mutuwa omulimu tweyanzizo twesiga nga temumaze natulabako leero nabo we batulabyeko. Tetwerabangako bibadde biggwera ku ssimu tweyanzizo tutrustinga kale katubasiibule tetusobola era wedda tulinda ggwe bwe watugeye musimbula mukaaga tubadde emmotoka tugituddemu tuti kale tweyanziza bambi Mukama abakuume mwebale mwagala bambi. Kale bye Hikmat, I love you.
Kale mkwano mweraba. Kale shifa. Bye bye. Bye bye. Yes. Wow. Akagatta akapya. Aiza akola Jaswe namugulira akagatta. Bana ababaddeko mwebale kutwagala another family tujigaseeko. Omanyize buli maka gennyingira ne tukolawo surprise ngambala. Eva nzija notinga nti amaka gano wano tuli wano just kusteera. Kyokka ekyewuunyisa bulijjo tuba oyitawo all the time nga tomanyi nti nno awo nawo ndikyamawo oba like kati nayiga n'omuze bwe mampita eyo mu maka g'abantu ngamba osanga wande naawo bali ntumawo naawo so another family tujigaseeko ku rekodi yaffe kusteera wennyini booti nga wakaweta booti wetubadde mwebale nnyo bambi mwena abatuwa emirimu n'abatutuma we love you so much nenga temwerabira bambi continue supporting us ku Wash Fashions and Bridal gomesi z'abamaama mukimanyi tulina gomesi okuviira ddala ku mitwalo 6 n'oyambala olugoye omanyi tulina package eraninga nga gwalina emitwalo 28 tulina package ya 25 28 na 3 naye nga okwo tukuwa olugoye engatto n'ensawo ne tulukutungira nga kuliko mapeesa mudalizo buli kimu nga n'olugoye lw'amayinja lulungi luli decent ku mitwalo 25 28 na 3 era nga bw'oba oyagala just material mitwalo 6 material eyakabi yes tulinawo ne material ey'etaano nga nayo nnungi ng'engoye tezikunkumuka tezivaamu ddagala teziyiika n'abaddiza abaagala location Makindye Madinisa opposite KCCA tulinawo ekizimbe kuliko wansi Emirates Salon Kisoto Nachos then Wash Fashions eri awo waggulu era olengera amagomesa awo mu glass then abagole mujje mumpagire packages ab'okukyala tutandikira ku 65 kukyalwa tolemwa muntu kukyala wuwo mbu toyina ngoye omusajja aleme kyala 65 tukuwa engoye 2 ennungi then okwanjula tutandikira ku kakadde ku package y'okwanjula ngola ofuna engoye kuliko obabuuza mujje mu contacting for details ndi ku 0702562157 0782101569 ate mbajjukiza bituufu bya ddala nasala weight yes from 120 kgs n'engenda mpaka mu kiro 65 abeetaaze weight loss products come to my inbox mikwano nja bayambako package etandikira ku mitwalo 3 kwaba kuba weight loss. That's not the full package but tandikira ku mitwalo 3 you can start your journey ya loss with mitwalo 3 mbagala nnyo. Thank you so much, continue supporting us. Mujje twogere. Love you so much. Ne surprise mongero zireeta surprise za December Christmas gwe neweebe ekyali mu maaso ne bwe oyagala nga surprise next year jango booking obukyayite bijja kumenya. Love you so much. Bye bye. Bye. Banyumiza kibanenge waliwo ekiriwo waliwo ddiiru waliwo akapya kati gwoseguka kimugamba ali awo alagawa mutuuze mangu wansi awulire ekiriwo bannange bw'obanga walootako okubeera CEO nga walootako okubeera business owner nga walootako okwekozesa ng'olinamu akasenteko naye nga weebuuza ninza kukola ki yenasooka mbalage location bino byaba CEO oba abagala okubeera ba CEO oba abagala okubeera business owners oba ayagala okubaako waatudde musooke muleke nfulume emmotoka toseguka tovaawo okay bannange kansooke mbalageko ekkubo lino wano Bulenga. Yeah, this is Bulenga nga wakalutandika olw'e Bulenga olwa Mityana Road ng'olutandise abamanyi wano bw'ova wali mu Kitoogo bw'oba wakava mu Kitoogo wali eri nga wakava e Busega mu Ttaawo n'otandika olw'e Bulenga waliwo Shero kati bw'otunula eno this is Mityana Road bannange ekifo kiri busy bannange wali busy nga bwenkulazawo there is KFC waliwo Stanbic waliwo DFCU waliwo bingi nnyo kakati yes ekifo kirina parking ennungi wayonjo waliwo security waliwo buli kimu kati mujje mbatwale so guys abeetaaze bambi abeetaaze bokka
just obusente butini nnyo nga you own a business of your own ate otuuka okola sedduuka lirina bakasitoma lirina buli kimu naye omuntu aba ajja kwebuuza lwaki balivaamu. The owner ayina ebifo ebirala bingi byamanaginga nga bw'okeera n'oteekawo ebiri biiga olw'okuba ekifo kimukoledde n'asobola okwongerako ebiri biiga n'otuuka n'ogamba kati kino kankijjewo era ng'abali awo ba CEO beebuuza ennamba ya owner eri ki. Ennamba ya owner omusanga ku +256 752 560 241 njiddamu 0752 560 241 eri ne ku WhatsApp. Eno nno mutebe ya CEO ogirabye? Wow. Zoom. Kati mulimu buno bu coffee set for your customers. Okitegeera ogenda sangamu ebitambala ebimalayo. Then this is for your clients obutebe bwe batuulako. So kati zino drawers zino mugenda okupanga engoye zijjudde wali wonna ne wano waliwo drawers kati owuna wano yali akoze nga kano ka area kangoye z'abasajja gosobola okukyusa setup nga bw'olaba ko buli omu aba ne designer zino yes gomesi bagikwata side emu ene wane wali naye akwata ati eri ate naluli era nakigamba kati gwe kyuka oba bato bate awo bano tabate security cameras zizo oziconnectinga buconnectings on your phone oba noziconnectinga wali ku screen w'olabira okitegedde ekintu ekyo eno naye ogisigaza ate eno neina ne radio eina bluetooth you connect your phone ng'okuba music fani mweziri fani 2 namba ozisigaza lighting kikyo okirabye ekyo. So when you're standing here olengera ekkubo lino wali ku kkubo wennyini nnyini kugambye ekkubo lino liri bize era nga wandiyanguye kubanga tugenda mu season bridal. So mikwano nga bwe mbagambye ate n'ekirala balaga ekizimbe bali kirenovatinga bali kipaintinga yes kiri mu kudda bupya. DFCU, DTB, ate wali waliwo ne Abusa yiri gibalaga ezo zonna bank wano wonna kitegeeza you know ATM zonna weeziri kale ekyo kikulaga nti ekifo kiri biza abantu bangi baba bajjawo olw'ensonga ennyingi ennyo endala. Omuntu ayinza okujja lwa KFC n'atwala olugoye, omuntu ayinza okujja lwa Abusa n'ajja n'alaba by'otunda, oli ayinza okuba nga azze kunywa amafuta n'atwala. Era maama olinnye waggulu onsinga obuwanvu banejjasowanisa sijja kulwana lwekyonwanisa naye neewuunyiza n'oyambala gomesi nga teriimu kikooyo oliko ebbina. Nze ntaddemu ebikooyi 2 biramba okufunako. wamma guys kuba ku namba ejolaba ku screen ojje weewiningire a bridal shop ku bbeeyi ya nsekoseko. obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate